gwalina tujise mangu ebaddewe ebbanga bw'otunuulira ebintu ebisinga obungi engeri obubaka gye butambulamu oyinza okutegeera nti waliwo olumu abantu abazannya n'abakola natunuulidde nnyo Joyce Baagala ku TV ne radio ez'enjawulo nga nnyonnyola nti okwetunda tagaana naye yakola ki nze omu ku yannyonnyola nti Baagala asobola okuweebwa kaadi n'enkubuulira ne mu ngeri ya politics gye basobola omuwaamu kaadi nti bayinza okibala ng'akyalina ku bwagizi ku ground ng'ate luli baali Kasubi ne n'abakooba n'abakooba kati ne balowooza nti olumu we batwalayo atazitowa bulungi oba atali w'amaanyi kimala n'abakooba ayinza obbanja n'abakooba asobola bayita myaganya gy'engalo kubanga baba bataddewo omuntu nga tene batadde nga ne baagala olumu akomeddewo bwakomeddewo baagala obaza independent n'abakooba ne nopu gwe ne beetaddewo kati nga basobola bayita myaganya gy'engalo ekyo n'ensooka nekikulaga naye ekibiina kisobola okulisikinga ekintu kyonna okusobola okutereeza ekyo kyekyakolebwa ne mu movement we bajjawo Mama Mbabazi gwani gwalerabyeko prime minister oba secretary general ayimiridde nga Mama Mbabazi we yali tabangayo kakati ekyo omusajja ayogera n'ogamba nti ani akyogedde Mama Mbabazi kakati woba otunuulidde ebyo nti ekibiina kisobola lisikinga okutekinga lisiki yonna okujjayo omuntu mu kifo waba abadde senga omuntu yabatagendera kubikola bya kibiina kirisikinga okufiirwa omu obutayonoona okutereeza abalala butalwe nkugamba buno Joyce Baagala mu bisinde gyola byafuutuka ku zi NBS ku zi CBS ku zaani wamulabye ng'agenzeeko ku kibiina akiikirira kibiina guno omwezi tuyingira gwa kutaano okimanyi yakoma okugendayo mu mwaka guwedde yakoma okugenda ku kitebe kya NUP mwaka guwedde ebirowoozo byatwala mu palamenti era byajjayo abantu babikubaganyaako abiripootingawa kuba kitegeeza tajja wa sekuritale geno tajja wa ropu talinnya wa pulezidenti wa kibiina alipootinga wa Mwami Mpuuga era bwe mbalenda okugamba ndowooza gy'alipootinga kwezi byabaagala byonna bitandikira ku Mpuuga kakati wabanga ebizibu byabaagala bitandikira ku Mpuuga njagala okomyewo statement y'abaagala gye yakola mu gwe 11 yawo nga abuna kuzi CBS okwo nga abuna kuzi NTV kuzi NBS komyawo statement ze yakola yagambanga nti nze kadi sigyetaaga nnyo newankubadde ngyetaaga Medi seriko yamubuuza tatidde butakuwa kadi neganze sigyetaaga nnyo newankubadde ngyetaaga ate kati ng'agamba agyetaaga ye munafu okitegeera kati njagala otunulire statement ze yakolanga luli otunulire neza kati omanyi ngenda kubuulira ekintu kimu ate no Joyce Baagala bo basooka ne balowooza nti Mpuuga w'amaanyi nnyo just yastepingamu kati ni kudda mabega kulabanga kyebaali basuubira si kyekituukiridde emikolo ja Thanksgiving gye baali basuubira okubuumingirako ekintu kyabwe bagenda okulaba ne bakatikiro bayitanga abagenyi abakulu bagambye nti atuweerezaayo ne gundi basemogere bayitanga abagenyi abakulu baga wabeere yankiikirira bonna nga bagikoze eki bagitidde so kyogamba baagala nga Mpuuga ebitano byakabaawo balowooza nti w'amaanyi nnyo nti ku ground agenda kuginyeera era abantu abaali bakkiriza nti Mpuuga w'amaanyi tamanyi na Kyagulanyi baagala y'omu ku bo n'enjogera gye yayogeranga mu ngeri ya kukinagguka kakati olwaleero abuuza is it a crime okubagira Mwami Mpuuga oba okuba luli bagamba nga kubagira kati bagamba kuba mukwano gwa Mwami Mpuuga
Bagamba mukwano gwe nyomu. Kakati ebiseera ebisinga obungi nze nyina ekintu kye mmanyi. Abakyala abo balaba. Bafugibwa nnyo obwongo. Naddala ebintu bino bibiri nga biri wakati waabwe. Omuntu alina ssente z'akuwaayo. Oba omuntu akwana. Omuntu ng'alina ssente z'akuwaayo nga alina wasaka n'akuleeterako. Oba omuntu ng'akukwana. Ebintu ebyo bibiri. Omuntu ng'ali steady afuga nnyo omukyala. Ate olumu n'amulaga n'essuubi. Tino bwe tutambula nno bwetu tugenda funayo ne bwebiziti. Afugibwa nnyo. Era baagala nze n'alibadde mwetaaga nnyo okudda. Bwe bamulonda simuyinaako buzibu. Naye ate ndaba tusobola okuleeta omuntu mu kifo atakola. Omanyi lwaki? Baagala oyo twamulonda kakiiko. Akalondola buli w'enguzi naki? Kali kalondola buli wanguzi. Baagala ne bwanika bali kakiiko. Nzijukira nga Nuupu akakiiko ako okimanyi twabajjayo twabateekako ekiwandiiko tubajjayo. Omanyi nti nno sipiika yennyini ye yabalemeezaayo naga affe twagala bano abatulondoola obulungi tebalina buzibu. Okimanyi ne balemerayo. Era ne bagamba baagala nti bano tebalina buyinza butugoba. Nabedi banika ng'agamba kale n'owulya nga beesudya mbu batugoba kale batugobe. Obajjukira bulungi abantu. Nzijukira embeera eyo. Baagala yakomeko ku kitebe. Okuva ku byampuuga. Simujjukira mulaba ku kitebe. Yakomeko ku kitebe n'agamba nti abannaye nakoze ensobi. Oba bannaye lwaki mwadde mutujja kakiiko. Bayenjeranga TV na radio zonna nga webavuma. Webavoola webaleta ebigambo by'okulengeza. Ontegera kye gamba. Kakati omuntu ayitibwa nti wa ku kitebe. Era omuntu ayitibwa nti wa NUP. First of all olipotinga ku kitebe. Si mu NUP ekale mu movement. Okitegeera? Ekyokubiri. Ebiteeso bannamitiana be bakutisse. Nabyo olina obbireeta bintu bigaayagaayamu. Ne tugamba newankubadde olina gwe ekyokutebolinga naye bana kino tubatusooka kye kyamangu. Tuyeke tebolinga kino. Bwe tunamala kino tuwagire kino ekikyo. Kubanga munnamitiana asobola okutikka ekiteeso nga tojja kufuna mukisa gugitebolinga. Ku floor ya parliament. Naye ng'ate bona akitikka loopu. Kijja mwanguyiro kitebolinga. Okukyanjula naga bannange kino bwe kiti kiri emitiyana. Era mitiyana twetaaga kino twetaaga kino twetaaga kino ng'ekirowoozo twakirese ku kitebe. Loopu n'akikwata n'akitwala ku floor ya parliament. Ekitegeera. Kakati ate nga gwe olumu togenda kufuna mukisa ogwo. Kakati ekyo kye tugamba nti yono omukyala bulijjo alipootinga wa ku CBS. Ebirowoozo bya mitiyana abiripootinga wa ku